tulina bingi nnyo ebituwugula naye nga tetwagala kuwugulibwa kale mwenna abali ku TikTok mbasalute ze bali kukola programs ezo abali ku Twitter mubale kuwanga mwogera ensonga zino abali ku Facebook bakola video buli lunaku nga temwosezza mu lunaku nanumuna mwembagala nnyo mwe bali kukola mulimu ogwo era I salute you kale malo ebebaza ebigambo ng'ebyo then njala soka kuyisaawo ebigambo bino wammanga atulyoka tugende bulungi nnyo ku video eyatuleso olw'ensonga tulina obudde ngenda kukolera essaawa emu n'ekitundu yokka then tugende ndoza kansooka akalango kano then tulyoke tugende mu maaso eri mwenna abagala okutambula njala batuusaako akalango kano ak'enjawulo nga kali mu ggwanga lya Canada eyenda okubeera conference eno nga ekwasaganya ku byabulamu na ba social workers. The International Conference on Social Work on the International Conference on Health and Social Work. Omulamwa gwa health in a social perspective nga betaaga abantu bennyini abanansi abera mu Canada ne betaaga n'abantu abava ebweru wa Canada. Omusomo guno ba conference egenda kubeera mu Ontario Science Center Lusanvu Don Mills Road North York ku number M3C1T3 ngejja kuba sponsoringibwa oba ejja kubanga ewagirwa GEC Global Events Canada. Ngoyagala ebisingawo ojja kubira ku CEO owa event yeno ku namba kasaze emu mukaga nya musanvu 02 29 oba mukubira ku simu ya direct call oba omukubira direct muterevu ojja kuba kasalaba emu nya 37 288 988 omusomo guno gujja tandika wa semina ejja tandika mu mwezi gwa mukaga nakuzo mwezi 21 ekomekerezebwa nakuzo mwezi 22 omwezi ogw'omukaga omwaka 2024 gwe mwaka ogujja kale nno ojja kubanga osobola okubanga weeyunga ku bannafaabo okubanga ogenda okubanga osoma ndoza kansoke mpisewo nakano mukategere bulungi nnyo njala tegeeza bannayuganda mwena naddala comrade okwotola Uganda yonna nti omuze gw'okuddamu okukwata bannaffe ab'enkyukakyuka guzzeemu era nga akawungeezi kale lwe twogerera muganda waffe omu gwe bayita Bwambale Godfrey ng'ono emirimu gye abadde agiddukanyiza amaserengeta g'eggwanga Uganda olwaleero drone ezabatamanya ngamba zizze ne zimukwata ne zimutwala mu kifo ekitanategerekeka era tamanyikiddwako mayitire yoyo muganda waffe Godfrey Bwambale atwaliddwa drone yabatamanya ngamba olw'ensonga nti bali mu kutya tebamanya ngeri ki president gye coordinating abantu okuba nti yafuna abantu mu bitundu by'amaserengeta g'eggwanga oyo muganda waffe Godfrey Bwambale akwatiddwa ono mu bakulembeze b'ekibiina kya National Platform era abakunzi mu bitundu by'amaserengeta g'eggwanga oba kyetuyita Western Region ndowooza okusingira ddala mu saidi z'e Kasese Fort Portal n'okusingira ddala ebitundu bisinga so muganda fono drone zimuwambye olwaliro ne zimutwala yenna mutambuze ekifaananyi kino ku social media mu sharinge kubanga tukoyiba n'abasajja okuba nti akatenga tebakateekamu okukwata baana b'abantu nakubatta kale awo nno bwe mmala okubanga nvuddewo njala tugende ku katambi akaleero nga tugenda tandikira mu kalowoozo kaleero. Akalowoozo kaleero njagala kagende buli muntu yenna gyali ng'okuze mu myaka oba ng'ovudde myaka egy'ekitiini myaka gy'ekitiini gye giriwa kuva ku myaka 16 okutuuka ku myaka 3 kiba kitegeeza nti ovudde myaka gy'ekitiini buli myaka gy'ekitiini. Akalowoozo kaleero kagenda genda buli muntu yenna gy'oli ng'era okuze oli mu kwetakulira. Manyi ebiseera bisinga tugamba nti batankulu kwetakulira. Lwaki batankulu kwetakulira? Olw'ensonga nti enkoko bw'emala okubiika amagi emala n'egamaamira. Bw'emala okugamaamira mwattu n'ejjamu obukoko obuto. Obukoko obuto buno bulwawo nnyo okutwala ebbanga okwetakulira era maama yaba abutakulira mpaka butuuka ekiseera okubanga bukoze butandika okwetakulira. Olwo bwe wava n'olugero lugamba nti enkoko abaana baayo basudde tebasudde nti yabasudde busuuzi muguluka baba tuso okwetakulira olwo nga naye erowooza ate kubazzaako okutuyita nti enkoko yasudde abaana so tiyaba akasusengu yabatadde nno kubayita baatankulu kwetakulira nti baakutanga oli mukulu ogenda okwetakulira kati mwenna bwe baatanga muli bakulu ogenda okwetakulira njagala bazza mu kalowoozo ka leero nammwe muwulireko bulungi nnyo ebigambo bino. Bigenda kuva mu kigambo ekigamba nti ensimbi
tezikubalirwa munno ensimbi tezikubalirwa munno kwa tugenda okujja akaloozo kalero munnange gwe wenna ng'oli mu Uganda onoonya ekyo kigule magala eddiba naawe ali mu diaspora ng'onoonya ensimbi osobola okwebeezaawo ng'oli mu mbeera ennungi kirungi nnyo era twagala obeebaza mwenna abasobodde okuba nga bakola naye njala bategeeza nti bwekuba nti ensimbi tekubalirwa munno mwenna abantu abali mu diaspora njagala mwebeere bayagendereza nnyo nga mukola emirimu naddala egy'okuba nti mulina emirimu gye muziyagala okukola ewaffe okwawe mu Uganda embeera y'ebyenfuna nga bweri mu Uganda munnange enzibu nnyo kale obanga otuuyana emikiro n'emisana ng'okola nga balubu oyingira ku makya ofuluma lwaggulo oba ogenda okuba kwabaka essaawa ntono nnyo munnange fuba okulaba nnyo nga wegendereza nnyo okwetegereza ensimbi zosse okukola emirimu gyo ewaffe ku bwabwe ku butaka embeera si nnungi mu byensimbi nga ne muzaddewo otyo asobola okulyamu olukwe mukyala we asobola okulyamu olukwe muganda wasobola okulyamu olukwe ne mutabani wo omwana gwozaala asobola okulyamu olukwe ensimbi n'azimanya oba n'azikavula ate ne mujjamu empalana mu bintu ebitali byakusanga n'abyokuwano bakikola kati nga ntandika mu kaloozo kaale ngenda kuwagabwa bw'obanga toli mu bwangu nnyo ng'omuntu ali mu diaspora mbadde ng'oyina naddala oyina ebikuwogerako oba ebikuwaana ngenda kuwagabwa kuŋŋaanyanga ensimbi yo bulungi nnyo ekutuuyanyiza ogisibe mu kikondoolo oba ogisibe mu kikondoolo oba ogisibe mu nsawo gye tuyita mpa ku kiwogo ezo ensawo twabeeranga nazo nga tukyasoma naye weewa obudde nti buluvannyuma lwa myezi 6 oba buluvannyuma lw'omwaka gumu buluvannyuma lw'omwaka gumu oba buluvannyuma lwa myezi 6 ngenda kukuŋŋaanyanga obuma bwange nsobole okuba nga ngula tikeeti entwala ey'ennyonyi nzire ewaka nsooke ngende neekolera emirimu gyange olwo lumala amala ogikolako zenkoze ng'ensimbi zikeera ate nnenye enzireyo neekolere ensimbi ziremu nkole ebiseera ebisinga okutuma kulungi nnyo naye ebiseera ebisinga okutuma kubi nti saagala wejjusa otandika okuloga oba bakuloge olw'ebintu ebitategereka abantu betulina ewaka abantu embeera nnaku zino embeera mbi nnyo n'owaakuvaamu ngenda kukusaba obuteetugira ku kyeyo ngenda kukusaba emmotoka obutakkoona batulamu obutakkoona batureni obutakkoona mutandika okutuula ku mmeeza mutegere embeera y'enfuna nga bali mu Uganda mutandika okulekerawo okusindikira bannamu omusimbi ogutokomoka kubanga gwegoweza ssente tamanyi bugobi ki bw'oyitamu yamanyi nti ziri eyo zitonyanga bikoola bino omuti zitonyanga mukoola oba ziva ku muti nga ziva ku muti ng'ebikoola omuva omuvule ogukoze eki omuvule oguvuddeko ebikoola kati njala kukusaba munnange bw'obanga okola ensimbi zo era ng'ozituyanira twala obudde weewa obudde nti luvannyuma lw'omwaka oba omwezi luvannyuma lw'omwaka w'emyezi 6 ngenda kukuŋŋaanyanga ensimbi zange zino ngende nzeekoleremu ebintu ku gurawundi ndyoke nnenye enkomewo bw'oba tolina byogera naawe ojja kufuna kunoonya enkola gy'ogenda okukolamu okusobola okwewala abatamanya ŋŋamba bagenda okusuula abantu eddalu embeera mbi eri ekampala kino nkibabuulira mulekeraawo okwesiga abantu omuntu ajja kulya ssente zo nga nakyogera mukola kati njala kubuulira singa owa nnyoko ssente zo n'azirya ogenda kuyimirira otya mu kkooti owabire ennyoko ba ku poliisi singa owa kitaawo ssente zo n'azirya ogenda kuyimirira otya mu poliisi owabire kitaawo singa owa muganda w'ensimbi ogenda tandika otya okutandika omubanja ssente oba oziwadde mukyalawo oba oziwadde abaana bo kitegeeza nti gwe kennyini abakozeko obulabe bagenda tukutuusaako obulabe obusingane ku ssente zebakoze ekizibu baweereza kati ngenda basaba nti munnange gye mukolera ensimbi ali e Kampala yalowooza munoga nsimbi naye ng'ate muyita mu kubonaabona kati gwe omuntu ali mu diaspora ngenda kukusaba n'obuwombeefu embeera eri e Kampala si nnungi mu byenfuna naye bw'obanga oli mu diaspora ng'olina projekiti z'okulaba z'osobola okukola funanga wakadde okunganya esente zo osituka ogende weekolera projekiti zo omala odde ku kyeyo oddemu onoonya ensimbi bw'oba toyagala kukolimira kuloga n'abantu kuteekamu mbeera mbi weevuma ensi lwaki baakuzana ne baganda bo munnange nkusaba okwewala empalana n'okwewala n'ebizibu genda nga weekolera emirimu gyo bw'omala ogikola olinyodde okujjawo nga tolina mpapula naye ne bba tolina mpapula osobola okufuna engeri gy'okolamu ebintu ebyo ekirala nga nfundikira mu kaloozo ka leero si buli muntu e Uganda nti mubi naye okusanga omuntu alina amazima e Kampala bakutuma eggulu ku bigere olw'ensonga nti batono nnyo
ne bwabanga alina amazima mu mwaka ogusooka ogwokubira ajja kufuna ebizibu ate akukola ekintu kyotajja kwejjusa weebuuza omuntu gwe nali neesiga yabaaki si lwakuga nti abadde ayagala zira naye embeera mbi ate nga mukimanyi nti ekampola omuntu atalina sente taba na bulamu kati banne mbasaba n'obuwombefu omuntu ali mu diaspora please nga tonnagenda kukola kintu ekyo weetegereza nnyo gy'oteeka ensimbi olw'ensonga nti ensimbi tekubalirwa munno ate n'ekintu kifaanaganako bwe kiti omuntu gwowadde ensimbi ng'oli mu diaspora akolera emirimu e Kampala abanga gwe akutte ensimbi n'oziwola omuntu wali we tugambira nti zoowola otudde mwana watte ozibanja oyimiridde ate ng'okangudde ne ku ddoboozi ekivuunulwa nti ssente bw'ozikwata n'oziwaayo tezijja kudda nga ggwe bw'ozisuubira nti bwe zirina okudda abantu bala mu magoma gavugira aliwo bw'ovaawo gavugira omuntu omulala essaazi tebakuwaana nti gwe asinga olw'okuba nti oli ku diaspora okola ssente naye bw'onoofunamu enkenyera be bamu be bagenda okugamba nti yagenda e Bulaaya yali yeeraga naye naffe be yaleka ntumusinga naye nga tebamanyi bizibu ki byoyiseemu kutuuka mu mbeera gy'olimu kati okuwala omuntu okukubira emimiro njala kugamba weegendereze nnyo ensimbi tekubalirwa munno mukama bampeera omukisa bawulidde akalowoozo kaale katugende ku kigula luggi kyaleero obutongole ekigula luggi kyaleero kya nnaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 kigenda kutambula bwe kiti mwenna bannayuganda njala bategeeza buli omu gy'osinzira okulabira akatambi kano oba oli mu maka ago oba oli ku mulimu oba oli luddawa njala tubeere beegendereza nnyo nti ekiwoomereze kizaala enkenku ekiwoomereze kizaala enkenku wewagenda okuva ekigula luggi kyaleero nti ekiwoomereze kizaala enkenku era mugenda kumpuliza bulungi nnyo wano wetugambira nti mbulira gw'oyita naye ate era nkubuulire empisa zo nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo munnange mu nsi eno egenda ekulaakulana ku sipiidi eyayiriiri ebirungi bingi bijjiramu so nga ate n'ebibi bingi bijjiramu kale gwe omuntu yenna ali ku mutimbagano kuno ku intaneti oba ku social media eno eriko ebirungi bingi wepo n'ebikyamu bingi naye ffe bakaddugala social media eno ate etunyumidde n'ekatagga naye ate era mu kiseera kyekimu bakaddugala social media etuweebudde n'etulaga obuseegu n'obugwenyufu bwe tulina okwetoola ensi yonna olw'ensonga nti tulowooza nti bwe weetunuzaamu kamera olina kufuuka kizezengere nedda okwetunuzaamu kamera tekikufuula kizezengere ojja kukola akatambi naye nga tomanyi gye kagenda kukoma kubanga buli lw'okakola ko kasigale ku mitimbagano njala sooka kukubuuza gwe omuntu ali mu empeka emera olina essimu eya buyonjo ogiteekamu ebifaananyi by'oyagala omuli ebyakinakukka omuli ebifaananyi bya bulijjo omuli n'emmesagi bakuweereza naye njala kubuuza lwaki bw'otuuka ekiseera n'osangulamu ebintu bye kye tuyita diriiti ebintu ebyo obuuzizzaako diriiti ebintu ebiragala oddawa nkubuuza kati weegendereze nnyo kye bayita essimu eza buyonjo weegendereze nnyo n'omutimbagano ngera bategeeza mulina kye mutamanyi essimu zino eza buyonjo eziri ku mutimbagano zennyini zitubega era njagala bategeeza mu butongole ne telefayina zino zennyini empya zino zemugamba smart telefayina nazo zennyini zitubega mujja kitegererako olwolumu naye njala kubuuza gwalina essimu nga kuliko akawaayiro akagamba nti delete no deletinga ebintu ebyo otegeddeko gye biraga gy'obideletinga kati mugende empola nga muzanyisa essimu zikabuyonjo nga mukolerako ebintu mulina okukolerako naye ng'ate mwetegereze nnyo kati njala bategeeza nti social media tekufuula ekizezengere mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze emitimbagano gino tujogererako ebintu bingi n'abalala bagikolerako ebintu bingi tusanzeko abantu bangi be tuyita balolo modo oba abantu b'okulabirako naye njala kubuuza gwe alina essimu ya buyonjo akeera ku makya n'oteekako enjogeza oba gwe tuyita data n'otandika okutabaala ku Facebook bwenyi bw'ekitabo n'ogenda ku Twitter n'ogenda ku TikTok n'ogenda buli wamu n'otuuka n'okuba ng'ofuna ebifaananyi ebijja mu kabokisi ko n'obyetegereza naye njala kubuuza gwe ku social media kuno kw'olaba ennaku zino kiki ekikulu ky'oyigirako oba ky'ofunamu abantu abasinga obungi mu nsi ezaakulaakulana social media zino zaafuuka mirimu naye okwaffe ku social media kuno kuli balolo nomodo ate nga bafuuse bimodoli byennyini njala kutegeeza gwe omuzadde alina essimu oba gwe omuzadde asuubira okugulira omwana essimu nawe omwana alina essimu essaawa zino njala mugenda empola social media ejja kufuula ekizezengere ng'ate tewandiyagadde fuuka kizezengere olw'ensonga
nti ebikolebwako ebisinga obungi twandirowooza nti bikusanyusa oba bikuwa amagezi naye ng'ate bikuwona bwonoonye. Tugenze mu kawayiro akokuba nti olina essimu naye ng'olina abantu bogoberera be tuyita ba role model. Gw'oyita role model wo omuyigiddeko ki? Social media eno ekuwa buli ky'oyagala ekintabuli naye ggwe kyekuwa ky'osinga okwagala okijjamu ki era okiyigamu ki, kubanga twandiba tukosa social media zino okuyigirako ebintu bingi nnyo. Ku social media kuno munnange kw'osanga abantu abalwanirira ensi yaabwe nga bogola ebyobufuzi era abangi nnyo abakikola abo nabo kwebali, naye ggwe obayigiddeko ki mu kwogera ebigambo bye boogedde mu kulwanirira ensi yo? Obayigiddeko ki? Kye kibuuzo ekisooka. Social media eno eriko abantu bakwaggwa ensonyi nga ye mukuwemula teri yamukwatira nsawo. Omuntu gwogoberera ng'ali mukuwemula omuyigirako ki? Okuwemula kw'oyiga okufunamu ensimbi kukwongerako oba okujjako n'okufuuka omuwemuzi kungwe awo tuvuddewo. Tugenze ku social media. Kuliko abeeyambuzi. Gwe mwana muwala wana mulenzi ali ku social media nga gwe omulimu gw'okkera ku social media kulaba beeyambula. Gw'oyigiddeko ki kuno ku kweyambula? Ofunyemu ki? Osegwaliddeko, oyonoonekeddeko oba owemukiddeko? Ekisinga obukulu mwerabira nti social media teyeerabira ate etereka. Ojja kukola akatambi nga weeyambudde ne kajja kugoberera emyaka gyo gyonna olw'ensonga nti yo teyeerabira buli muntu ekigwa mu ssimu ye eri abantu abaterekala ebintu by'emyaka 7 nga bakyabirina. Kale kijja kunoonya, kijja kulumiza ebbanga lyonna. Gwalowooza nti kyali kya mirembe, kumbe kigenda kubanga kikwonoona. Wano wenteerako akatonyeze nyongereko ntegeeze bannyinaffe abaana ab'obuwala. Bamaama mwe batonzi ate mmwe abasaanyaawo. Ekintu kyonna ekitondebwa omukyala munnange kiwangaala ebbanga ttono naye njala basaba ekigambo kimu. Bamaama bw'oba onoonya mubeezi ng'oli ku social media tojja munoonya ng'olaga makugunyigo, tojja mulaga ng'olaga nywantozo oba olaga nga bwe wakula nedda, kubanga gw'onoofuna ng'akulabye omulaza amakugunyi oba omulaza mbeere akijja mubeera nga mbongo nti ono namujja luddawa nti namujja ku social media, kitegeeza era waliwo omulajja okujja ku social media akutwale. Kati nze mbadde mbasaba mukozese emitimbagano gino bulungi. Okulaga nga bwe wakula tekitegeeza nti ogenda kufuna omubeezi. Kiringa omukyala bw'onoomujja mu bbaala kitegeeza era ejja sigalamu embeera z'ebbaala. Kiringa omwembwa n'akujja mu bbaala era naye ajja kulowooza nti omukazi namujja mu bbaala n'omuntu omulala asobola omutwala. Kale njala basaba omutimbagano tukolereko emboozi ezinyuma ate zitegeera era nammwe mwenna bali ku social media mutegeera ebintu ebyo. Tugenze mu maaso. Ku social media kuno kuliko bakatamira jjobyo nga yakeera kumanya n'ateekako omutimbagano nga gwakunywa mwenge. Oyo naye kwali, oyo naye ayina kaamugoberera abatamiivu bane n'abalala baagala okuyiga okutamiira. Kino nno kireesa obuzibu nti abantu abasinga obungi bavudde mu kukulaakulana ne banandika okulowooza nti okunywa kina kye kigenda okubongera. Ku njala kuga muganda mu kigula luggi kya leero. Bw'obanga tosobola kukozesa mutu nga totamidde era ojja sigala ng'oli mwavu mponga byoya. Omwenge tegujjawo bizibu. Ebizibu bijjibwawo na kubikolako na kubigonjoola. Ne bw'onookwata enjaga oginywa oba onywa omwenge ng'olina akagurupu k'ogumya nako, ebizibu tebijja kuggwaawo. Ebizibu tebabigonjoola na mwenge, tebabigonjoola na njaga. Olina okusooka okutuula weetereze olyoke omanye kiki ekituufu, kubanga bw'ogunywa gujja kukuggwaako ate nga byo ebizibu tebivudde bikulinze biringa mu landiroodi. Ojja kwekyanga obulabe wiiki nnamba nga tojja akasolo, landiroodi ajja kukugwikiza olunaku lumu era ajja kufuna ojja musasula. Kale nammwe mbatumiddeko. Tugenze ku mutimbagano, tukyali ku mutimbagano kubeerako ababbala essiyaga nabo beefudde ekizibu ku mutimbagano kuno. Naye ngera kubuuza ng'omwana alina essimu oba obulenzi n'obuwala ng'ogenda ogoberera abantu bano obafunako ki era kiki kye bagenda okuwuliriza ekigenda okutwala mu maaso? Mwegendereze nnyo. Tugenze ku social media era nga nfundikira ekigula luggi. Kubeerako abantu betuyita abasawo ab'ekinnansi, kuliko n'abo abeeyita era abasawo Baganda nga nabo si bafere balwadde. Nammwe mwegendereze nnyo abagoberera abantu bano kubanga abasinga obungi bafere. Omusawo omutuufu ow'ekinnansi takuba kalango, alinga emmotoka zino ez'abazungu ezeekola erinnya, omuli Bentire, omuli emmotoka endala zetuyita Lamborghini, tekuzikuba bulango. Oyo omusawo Muganda omutuufu takuba bulango era teyeeranga. Toli musango ku social media nti nze ntunda embumbu ey'ekigalanga, nedda.
tugenze maaso tugenze ku bannaddiini nabo kwe bali ku social media mwana mulenzi ali ku social media mu KIGULA LUJJI njera kubuuza munnaddiini gwosanze ku mutimbagano ng'ayogera ebigambo ebiwoomerera omanyi otya nti akwe bayita akazenda bazaali bake bayita akasenda babuzi kubanga eddiini yeetulagira okuba tusinza Mukama Katonda naye ate awo betuyitamu okutuuka Mukama Katonda batusabisa oba betuyita abasabi abalyo ebyemyoyo ebiseera bisinga balinga nnyanya wenyirira kungulu nenga munda nvundu nzibu kale ndo mwegendereze nnyo bannaddiini bemusanga ku mitimbagano gino egya social media si bangu olw'ensonga nawo ekimuteesako data jabulira enjiri eno nga takusanze mu kereziya wa mu kanisa naye abeerako n'ebigendererwa bye nga nfundikira kugenda kuno basuko tuyita motivation speaker ajja n'akubuulirira ensonga naye ensonga owulira ddala zirimu eggumba ntuufu motivation speaker ajja n'akubuulirira ensonga nti ensonga z'akubuulidde entuufu wepona we n'obugere n'ofuula nti mukazi ayogera naye gye bugenda okukomekeza motivation speaker ng'ate kennyini yeetaaga kumotivatinga ate naye alyoka addaabuulira abantu kati mwegendereze gye social media ni muzibu nnyo nti motivation speaker atuuka ekiseera byadde akubuulirira ate nga tabisobola bikwasaganyako n'olunaku n'olumu ate yennyini nga yeetaagayo omuntu agenda omumotivatinga kale kikibadde ekigula LUJJI kyaleero mwena bali ku social media mwena mbaagala nnyo buli omu wooli banga otunula mu kintu ky'ogenda okukola tufundikidde ekigula LUJJI kyaleero tugenda tandika video mutongole. All right. Simayo tugenda kutandikira bulungi nnyo naye ndowooza katutandikire eruuyi luno muganda fono mubalaze gwe bawambye olwaleero katugenda tandika video bulungi eyatuleese bulungi nnyo ndowooza kansooke eruuyi luno tulyoke tugende bulungi video eno tugikwasaganye mpolampola okusookera ndowooza kansooke nsabe nzire mumbabuuzeeko naku zomwe ziri 17 ezakonka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2023 kansubira muli bulungi tutandisa akatambi ka leero kansubira nti abalangira n'abambejja basava ne banaava na buli muntu yenna sekinoomu atuuse tutandike video mu butongole bwa leero njala tutegeeza bana basajja baganda mwenna n'abazaana ba Kabaka era nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka wonna waali okusookera ddala njala kusooka okubaza mwenna abafuddeyo okulaba nga mukyagoberera ensonga za Buganda okwetoola ensi yonna mwebale kubeerako n'okutangaaza ensi nabagamba nakuteekawo programu eno yalina ekigendererwa nga waliwo mwenna gye mwali temutunudde nze ne nteekayokko eriiso era ensonga lwaki nti tukyayogera ensonga zino nze sibeera mu kituli kimu mbeerako mu bituli ebiwera olw'ensonga balina okwetegereza ensonga mu ngola enekusifu nzize mbagamba ensonga zino kwetoola ebbanga ddene nnyo naye nga mwesuuliddeyo gwa naggamba nze nno nina okunyolwa kwange nga ntandika video ya leero eri abazaana ba Kabaka ne basajja ba Kabaka n'Abaganda mwenna abawemukire bunyolo nga abatalidde Buganda mutya okujjako nga ababa basomesa babakonya obanga gye mwasomera amasomero gaali ga kiboggwe obanga temwekakasa Buganda bwa mu butuufu naye mwenna beekakasa Buganda obutuufu era nga mwasoma ne mwasoma ne abasomesa mwandibadde mumanye ensonga za Buganda n'okusinga ensonga za Uganda yonna mu ntandikwa y'ensi Uganda Obuganda nsi eyeetongodde era nga erina olulimi olutongole luyitibwa Oluganda erina bendeweera eraga obuvuno obuddo bwa Buganda erina oluyimba lwayo olw'eggwanga erina n'omukulembeze ow'enkitikko ye Ssaabasajja Kabaka weppo n'amasiga gonna okuva we gatandikira entamu ennene kwetuula okutuuka wansi ku mirandira naye gye buvudde ne gye bulaga Obuganda buno busanze okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo mu myaka w'essaali ne bajjajja bange bataali okutuuka olwaleero ffe tulogedde ku nsonga zino ebintu bingi bikoleddwa Obuganda naye abantu abasinga obwo ne babisirikira naye ffe tujja byogera nga birina okubeera olw'ensonga nti teri agenda bitwongerera gyokoma okusirika omuntu azze okusaanyaawo
yakifula kya mugaso gyali okwagala okusaanya obwosirika. Embeera nga bweyimiridde essaawa zino nga yakafandalinga eddya y'obukadde etwolekera ddala bulungi nnyo obuvuna obudde obubadde obwekusifu mu butya Yose Litiba habula otabasula mutabana wa Kaleke Ssabasosozi bwabadde akwasaganya ensonga z'okusanya Obuganda nga teri wadde muntu eyekubidde okwebooza ki ekigenda mu maaso mu Buganda. Buno bakanjala bugendere Muganda yenna. Lowooza lwaki embeera bw'etuuka okwogera ku nsonga za Buganda abantu abasinga obungi baleetawo ekigambo ky'obusosoze? Lwaki abantu abamwe bakanula amaaso naye ng'ate ebitundu ebirala birina ensonga zaabyo zibyogerako ne zibitetenkanya bulungi naye bwe kituuka ku ffe Abaganda okwogera ku nsonga zaffe kikaluza abantu amaaso? Oyo n'atuuka n'okugamba nti akusosola mu mawanga n'omubuuza kuba kusosodde batandasobola kunnyonnyola. Ngenda kutandika olutambi lwa leero mu bukkakkamu bw'ekitalo mugenda kutegeera wa gye tulaga ne gye tuva. Mu byama ebyekusifu ngenda soka bazzayoko emabega gwe wenna ng'oli Munnayuganda oba ng'oli Muganda nga tomanyi ekyama ekikusike, njagala okiwe mu video ya leero. Abasajja n'abakazi abaakabano oba be tuyita abatuusi bajja n'enteekateeka namutayiika. Ng'enteekateeka eyo oteeka okubanga oli musajja mugumu nnyo ng'ovumirwa okuvumibwa okukyayibwa naye ate oluvannyuma bwe bivaayo era teweegulumiza wabula obugambe nti ogwange ngukoze. Era batera okujja mu kabokisi kange ntera obbagamba message emu nti ogwange ngukoze. Lwaki mba ngukoze? Obuganda ne Uganda bubaddemu bannabyabufuzi, bubaddemu abaddukanya bizinensi, bubaddemu baprofesa abalina PhD, abalina masters, abalina buli kimu. Naye ensonga ezikwatagana ku ggwanga n'ebitundu n'obwakabaka obusinga obungi babadde beesuulirayo bwannaggamba naye ng'ebintu bigenda mu maaso tebyagala byogerako. Njala kubuuza Omuganda nga sinatandika kwogera kigambo kye ngenda kwogera. Golooza Katonda bwe yali atonda ensi eno n'ateeka buli kimu ekirimu, njala kuwaako ekyokulabirako kimu kye tuyita omunyonyi oba kye tuyita enkoko. Enkoko eva mu ki? Enkoko eva mu ggi. Era bw'eva okuva mu ggi erundibwa n'ekula bw'eppo nayo n'etandika okubanga etandika okubiika amagi gaayo. Amagi gano ne gavaamu enkoko endala ne zikola ki? Ne ziwera. Kati Abaganda abasinga obungi ne Bannayuganda tulina ekikyamu kye tulina ffe ng'abantu. Abasajja bano batangamanya ngamba abaakabano n'abatuusi bajja n'enkola yaabwe nga bamaze okutusoma obwongo na obunafu bwaffe buli luddawa. Obunafu bwaffe obusooka baatumanya nti twaniriza. Ekyo ne bakiteeka ku mmeeza ne bakikozesanga ekirungi gye bali. Ne bategeera ekyokubiri tuli baluvu nnyo ne bakozesa obunafu bwaffe w'obuluvu okututuusako bye batutuusizaako essaawa zino. Njala kubuuza golooza lwaki buli muntu avaayo kwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga oba oli ku social media oba oli ku TV bakuyita bakuwa ensimbi osirike ensimbi zaaki z'otakoleredde? Lwaki bakuyibwa ensimbi bakugule? Ky'oba osooka okubuuza lwaki bansasula nsirike? Nsirika ku ki? Ensi yo givaluwinga ku ssente? Obuganda buvaluwinga ku ssente? Kye kibuuzo. Kubanga Museveni yakimanya nti bano balina weakness emu oba weakness ziringa bbiri baaniriza ekirala baluvu baagala nnyo ensimbi. Kati gwe kwata ensimbi zojje mu bo bennyini ez'emisolo zikwata ozo buli muntu abadde ategeera munnaffe asiruwalire ddala baligenda okuzuuka ng'ensi tugitutte. Mu lukuŋŋaana olwali mu maka gwa Yoseri Tibahulwa olwa Hima Tusdynasty Clan Master Plan Conspiracy walimu abakiise 76 bonna tekwali Munnayuganda, bonna baali baakabano era nga bagwira basajja Banyarwanda.
kati gwali mu kulya ejjo okwesibya omuwula nga tukusomesezza tukubuusizza ne tukubulya Museveni mukyaba badde akola ebintu bino ngenda kusoma amannya gano 76 bw'ombuuliramu erinnya ly'omutoolo ery'omunyolo ery'omunyankolo ligino ery'omuteeso ery'omusoga ery'omuganda ery'omuchapadola ery'omukukusabini eryomu yenna omuntu asangibwa mu Buganda asangibwa mu Uganda bwe mbanga mulimu erinnya lyo nga lyali mu meeting eyo ojja kufuna obudde otandika okuzzayo ebirowoozo otegere nti lindako bwe kitebo kyali nti katoloko otegere bulungi nnyo ebikulegera mu maaso ngenda kusinzira ku mannya gano kugamba omuntu yenna addamu okumanyiira ng'oyogera ku nsonga z'eggwanga n'oyo eyavuddeyo okugamba nti Abaganda basosola Bannayuganda basosola mubuuze bakusosolera wa mwekigendererwa kyammwe kyali ki era mwakola tembimanyi amannya bw'oba towuliddemu linnya lyo manya nti bano abasajja bakola enteekateeka zakweddiza ggwanga n'ebintu byonna ebirimu n'abantu abalirimu abatakkiriziganya nabo battibwe baziikibwe bawambibwe bacunyizibwe na buli kimu ekisoboka nga mwe mulina obwakabaka obwetoolodde mu ggwanga Uganda tutandise bwe tuti meeting eno mugimu tuze tugibagamba yaliyo mu 1992 yaliyo ngenda kuzo mwezi 15 omwezi ogwokusatu ngenda kuzo yaliyo ndakuzo mwezi 15 omwezi ogwokusatu mu 1992 mu bantu abali mu meet ebintu bingi bibateesaako sigenda bidda ngenda kusoma amannya gano batuuliddemu linnya liva mu ggwanga lyo weetereza omukulu yennyini kagiyita ye Yoweri Kaguta Museveni mwalimu mukyala we Janet Museveni mwalimu Erika Rukoko mwalimu Eric Kabango mwalimu Akwanda Naku Salimu Sale mwalimu Sam Kuteesa Abel Katalemu mwalimu Kanone Lwabugire mwalimu Mrs. Lwabugire Buyanja mwalimu John Wycliffe Karigire mwalimu Mrs. Karazarwe mwalimu Rwakakoko Rohama mwalimu Bob Kabonera mwalimu Muji Muhwezi mwalimu Susan Muhwezi mwalimu Jonathan Tumwesije mwalimu John Nasasira mwalimu Muzeyi Nyindombi mwalimu Faith Bitamalire mwalimu Mugisha Muhwezi Nyindombi mwalimu Janet Mwesije mwalimu Mrs. Mwesije mwalimu Kamugisha mwalimu Mrs. Kamugisha mwalimu John Kazora mwalimu Christopher Kiyombo mwalimu Major General Henry Tumukunde mwalimu Mrs. Tumukunde mwalimu Muzeyi Rwakanyegere mwalimu Jore Rwakanyegere mwalimu Jovia Sare mwalimu Reverend Kajanje mwalimu Aronda Nyikirima mwalimu Muzeyi Mpira Nuyanja mwalimu Charles Muhozi mwalimu Justus Katono mwalimu Eri Karohanga mwalimu Muzeyi Kafumisi mwalimu Sikola BK Buhweju mwalimu PK Kaiturama mwalimu Matthew Rukaikire mwalimu Rukaikire Kabura mwalimu Sam Bainagane mwalimu Mrs. Bainagane mwalimu Muzeyi Amos Nzeyi mwalimu Mrs. Nzeyi mwalimu Muzeyi Lutabambwe mwalimu Muzeyi Luta Mwembwa mwalimu Mary mwalimu Ndoza na mukyala mwalimu Mrs. Mary Lutamwembwa mwalimu Reverend Canon Sam Lubunda mwalimu Mrs. Jennifer Kutesa mwalimu Elia Kategaya mwalimu Jovia Akonkunda mwalimu Muzeyi mwalimu Muzeyi Rwatukirete mwalimu Rwabantu mwalimu Kano Cheferi mwalimu Kano Kazini mwalimu Mejajeno Kashaka mwalimu Jore Bwende
mwalimu Agustino Zindana, mwalimu Efrahimu Lumisirwa, mwalimu Zei Kaino, mwalimu Reverend LUJJI, mwalimu Mrs. J LUJJI, mwalimu Princess John Barije, mwalimu Kanyesije Barije Junior, mwalimu Karimani, mwalimu Freddy Kanyabubabule, mwalimu Karuguru, mwalimu Captain Biraro, mwalimu Mrs. Nasasira, mwalimu Habat Rwabwende, mwalimu Odrek Rwabogo, mwalimu Hope Kivengere, mwalimu Bishop Justice Ruhindi, mwalimu Justice Sabiti, mwalimu Mama Rubindi. Bebo abantu 7 n'abala bebatasobola kuwandika mu kiwandiiko kino. Kati gwe njala kubuuza mu mannya agatuula okola Tus Dynasty master plan y'okutwala eggwanga, mulimu erinnya ly'oggwa omuntu munnayuganda yenna, mulimu erinnya lya munnayuganda yenna. Oli mu America bakuyise Muhoozi project, otutta olubuto, ogenze kolo mbogenze kuwagira, bakuwadde ensimbi ovudde mu nsi yo. Kati video etandise tugenze maaso. Abantu bano bagamba engeri gye tugenda okukola mu kukola ekintu tugenda kweyambisa bannansi ab'omu bitundu ebyo wepo n'abantu betwasigayo nga tubatadde mu bitundu ebyo bafune amannya g'abantu abo bayige engeri gye bakolamu ebintu ebyo otulyoke twanguyizibwe omulimu guno. Wewava okutandika okuyingiza abantu bano beetuma amanya g'ekisoga ag'ekiganda aga buli kimu, weewava naziri enkwe zigamba nti abaganda bankwe abasoga bwe bati biki gw'olowooza abantu bano baali basiru ne bakwagala tebakwagalangako. Yeyo meeting eyali efuga oba nakati ekyafuga Uganda nga mwe bakozesanga toilet paper oba bikookoma okutambuza ensonga zino. Wetwogerera olwaleero nga tumaze okwogera ensonga ezo, wano wenjagala tuve program engeri yerebe mbulimbulange nkubuuze gwe Muganda oba ne Munnayuganda Museveni akwagaza ki? Tutandise bwe tuti. Yo no one kano video tujja kazanyanga nnyo. Fungabakanda we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. All right. Ajaba crushing. Tugenze maso. Go to the palace of OMUTABBIZI here. There's something called one catch. One catch. The Baganda say one catch. They talk about it. Where did one catch come from? They don't know. But we restored you so that you discover all these leakages. Instead of that, they are just busy with the parochialism, localism. One catch is a Luo word. One catch is a Luo word. Omubara, Lubala is a Luo word. Do you have any real rules here or they are also disappeared? All right. Mukulu oyogedde ebigambo bingi kati katusooke tuddeyokko emabega. Nabagamba nti Yoseeri yakozesa omukisa gw'obuluvu n'okwefula kyatali. Yamanya nti okuzza Obwakabaka era yajjubbusaanyaawo ng'ayita mu bantu be balina mu Bwakabaka obusinga obungi. Sooka era njala tegeeza mwenna bannayuganda nga sinagenda eyo. Gwe wenna ng'oli musajja munnansi Munnayuganda ng'olina omukuumi baamukuwanga wa UPDF wa SFC. Oba oli munnabyabufuzi, oba oli munnabyanfuna,
oba oli muntu yenna nga bakuwa abasirikale bakuwa omusirikale oyo tebakuwa omusirikale koma bulamu obwo oyo mbega eyajja okubega 24/7 gwe weebuuze obwakabaka bonna tebwaberanga n'abasirikale bwaberanga n'abasirikale ab'ennono ffe waffe mu Buganda be tuyita abambowa okwali n'abagalagala era bakumanga Ssaabasajja Kabaka okuva mu ntandikwa Yoseri wakimanya nti nina okusaanya obwakabaka bwa Buganda n'akiteekawo nti alina okuteekawo abasirikale abagenda okukuuma Ssaabasajja Kabaka naye ng'ekituufu baali bakukwatira Ssaabasajja Kabaka mu busibe ne mu buwambe kyekimu bwakabaka bwonna kati buliwo n'obwasoose okuddawo owabagisu era naye yabutaddeko abasirikale bagenda okukuuma oyo obwa Busoga obwa Bunyolo obwa Ttolo obwa Rwenzululu obwa Buganda mpozi n'obwankole bwe yagaana okuzzaawo nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti embeera yonna gy'oyitamu n'ebyakutuusibwako Yoseri yabikwatanga abikwatisa abiteeka ku mbaliso gye tuyita calculator ng'abala buli kyekigenda mu maaso ng'akozesa amagye ago gennyini yensonga lwaki ne woboga nti oyagala kufuluma bagga tolina gy'olaga ne weebuuza ani alina olukusa okuyimiriza omuntu omukulu mu ggwanga tabaako wafuluma njala tegeeza mwenna nti Yoseri yakikola bulungi nnyo ng'abasajja bwe bagenda mumukolera okubega okuyimiriza wepo ne pesa erisembayo kubanga Yoseri yagamba okuva mu Uganda lwaki lyagenda kuleka ng'alumizza Abaganda pesa erisembayo kwe kutta Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nkujjukiza era nkutegeeza Ssabakkuluma kutu mu byokola byonna kagobako kimanye nti abatamanya ngamba bakwetoolodde balina pesa limu lya kujja okewasimattuka enjegeeri twavaayo ne tukuba emiranga egitakungula okutaasa obulamu bwo abasajja balina ebiragiro singa wabeerawo akeegugungo konna okuzikiza kubanga Yoseri yagamba bwe ndiba nva mu Buganda nga nva mu Uganda nja kuleka nga nkoze Abaganda kye balijjusa Obote kye yabakola kubanga Obote agenda okutandika okunanaagira ng'ali ebyokya ng'amaze butyo okunnyukira mu Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga mumizizza omusu kati noono bw'atyo okusinziira mu sources zange bw'atyo bw'ayogera yensonga lwaki agenda ayogera akinnambuka ng'ayogera alinga ava okulya ekisoobooza wano tugenda kuddayo bwe yamanya nti obwakabaka bwa Buganda nakibagenda ku Lwokusatu nti bw'amaanyi nnyo naye n'agamba nkoze ntyo ttandika obbusalamu ebitundu obujjako amaanyi gaabwo kwe kuddira obwakabaka buno n'atandika obbutemako amatabi ngeri ayagala kendeeza bwakabaka buno n'addira mu bitundu by'e Masaka ene Kooki n'ateekayo kabaka waayo ow'Abakooki so nga ate munnange yali akiikira ddala Emmengo okusinziira ku ndagaano ezaakolebwa ku bajjajjaffe gye tutaali n'agenda e Buluuli n'ateekayo Ssaabaluuli n'amuteekayo oyo naye byagenda mwabitegeera n'agenda ene waffe e Kayunga n'ateekayo Kimeze omusirikale wa UPDF naye akuuma eyo mu byafaayo biraga nti musajja ono yagezaako kono kwagala okutuuka Ssaabasajja Kabaka obulabe mwenna abamanyi ebyafaayo njala nsooke mbazzeeyo oluvannyuma tutandika okuzannya video entuufu yatuleese bino byali nga nnaku tugenda e Kayunga naye nga tugenda e Kayunga njala sooka bajjukiza ebintu bino byonna byajja bitegekebwa nga Yoseri ategeka ebintu byazannya empikizi ez'ebyobufuzi okuyingira mu bwakabaka bwa Buganda mujjukira Mmengo ng'ekyayina abasajja aboogera n'ennyenye ne zikunkumuka Museveni yagenda nga ajjangayo omwomu ng'amufuula minisita oba ng'amufuula ambasada oba ng'amuwa ekifo kyonna olwo yajjangayo amapeesa ng'agakyusa amapeesa agaagaana yagezaako n'okugasiba kuba kati njala bazzaayokko mujjukira Mmengo yabeerera n'omukyala Bet Namboze Bakireke ng'asomesa nnyo enfuga eya federo n'okweddiza n'Obuganda okufuna ebyalyo mwe mwalina munnamateeka Melodad Lubega Sseggona akali amaggwa muno mwe mwalina Wasanya kennyini eyali atandise okuteekebwateekebwa mu ngeri eyo ng'abantu tebamanyi mu biseera ebyo Buganda bwe yogeranga ekigambo Museveni yennyamirangamu era n'atya kwe kwatuuka n'okuba nti bajja ku radio ya Buganda naye kamba ajjukizemu nga bateekateeka Wasanya ono mukijjukira bulungi nnyo mukwata Namboze ne mukulu Melodad Lubega Sseggona baleka batwala bawanguso batwala mu bisundu by'amaserengeta ga Buganda
bo ababiri baatwalibwa naye Wasanya Kaloli teyatwalibwa wadde yayogera nti yakwatibwa nababulira gye yali ali. Ono mukama we John Katende yali amukwese muzimu ku studio ze wane Lubaga eza VCA nga gyali. Era mwenna bamanyi byafaayo abajjukira bulungi. Mu misango egyavunaanibwa abantu aba basatu Mayiga teyalinnyako mu kkooti wadde muvunaana wadde mutuusaako mu kkomera munanjulira mwenna. Nzirayo balukira ebintu bino mpola mpola katambi ku katambi nga bonoluka ekitambala ky'oku mmeeza. Akali amaggwa Sseggona ne Nambooze baavunaanibwa era ne gye baasibibwa mwamanyaayo. Ani yalabako Mayiga mu custody ya poliisi yonna ewantu wonna tewali ne mu kkooti ani yamulabako nga mukyayinze. Yali wa mukama we John Katende mu VCL wane Lubaga ku kyambuka ng'odda ku Papapo we yali amuterese ebbanga lyonna. Avaya de Mengo atandika okukola program eziraga abantu essuubi oluyezi baba muzimba yakolanga program lwakutaano. Omukulu ono abampakanya bwe yamalanga program y'olwokutaano ng'awa abantu essuubi yakubanga n'akayimba ng'atungirako kuba bayita balandi friend be. Akayimba ako bakayita searching. Lwakuba nti copyright ku mitimbagano zibira kuna libadde kamuzanyira ne mujjukira nti nze nakubiranga ebintu bino. Kama ino kanoonya malo kanoonya kayimba searching wano manyi ffe byaffe tubyogera tulina bwino. Ye nnyini ajja kutya kuba amanyi tetugoberera bintu bino. Lindako malo okulaba wano. Akayimba ako yateranga kakubabula kutanga maliza program bakata searching nga akaweleza bayivu banne ngayogera bigo bingi nnyo naye ku bigo bino byayogera talina kigambo n'ekimu kyatuukirizaako olw'ensonga nti byali biteeketeeke. Tujja mu program enteeketeeke ng'agimanyiiko twasookera wano. Olo batandise okufrustrating amusajja mukulu Jebbi Walusimbi twasookera wano. A being of the kind of crisis that awaits the country, the military hastily erected a Berlin wall at Seziwa Bridge near Kayunga town to block the Katikiro of Uganda engineer John Baptist Chiwanuka from entering the district ahead of a Kabaka's planned visit on Saturday. Upon arrival, Walusimbi was greeted by police officers and buttressed by the military police. A police car alongside the dreaded Mamba blocked the narrow path to Kayunga, leaving a helpless Walusimbi stranded. But I'm terribly surprised because Katikiro shouldn't be a problem. He's an ordinary citizen, free to move anywhere. According to the police, Walusimbi was refused access to Kayunga on grounds that there was a tribal conspiracy to eliminate him using arrow. There is a tribal conspiracy. Mbajjukiza ekigambo tribal Museveni akikozesa nnyo mu bintu bye. Era mu kulwanyisa omugenzi Milton Obote Opeto yakozesa tribal card eyali embi ennyo kati gyagezaako okubisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. The moment oba kasita mwogera ku kintu ekikwatagana ku ggwanga eryawamu nga mulimu envunza n'obugina bwayo nga ajjayo kaadi ye nga bw'onobeera nga muzannya amatatu oba gomuyita Chanis nga mwena amaze obbagabira bulungi kaadi zammwe wabeera waayina ekisala wabeera waayina bomu wabeera waayina omunana kati Museveni eva abeera ne master abeera ne bomu abeera n'eminana abeera n'ejje byebintu byeyegabira ku sayidi ye kati buli lwalaba nga waliwo ekintu ekigenda okumusukkako either ajjayo master oba ajjayo bomu ze bbiri mu matatu oba ajjayo gye nazalivansi yabuuka omuntu oli ze kaadi zaakozesa. Ensonga lwaki leero njagadde ndoke vidiyo eno mbaddireyo mutya Mayiga bwe yayingira biki bye baliko tulyoke tutandike vidiyo entufu ya tuleesi muza mutula bulungi. Era na kino ku bye Kayunga Kabaka bamuganya ogenda Kayunga yagamba nti waaliwo tribal crash kubanga ye ekintu kyazanya tribal card gyabadde azanya ebbanga nokankaddeyo tutandike bulungi nnyo. Free to move anywhere. According to the police,
police, Walusimbi was refused access to Kayunga on grounds that there was a tribal conspiracy to eliminate him using arrows. Walusimbi said he was only heading to Kayunga to deliver an olive branch to the locals ahead of the visit by the Kabaka. But he could only proceed if he crossed past the military barrier that did not seem likely to budge to his demands. A special police commando unit clutching onto their AK-47s watched every step the Katikiro made as the melodrama continued to unfold. He haggled with senior police officers to continue his sojourn to Kayunga, but his pleas fell on deaf ears. Refer him to the Minister of Internal Affairs. A crestfallen Walusimbi returned to Kampala. A few youths who had escorted the Katikiro made a mockery of the police, but later bowed to the military threat, retreating back to Kampala. It's our nation. Uganda is our motherland. No. Katikiro Mengo claims the latest impasse is a red herring to weaken and later abolish the Buganda kingdom. But government claims Mengo is flexing its muscle and wants to subdue minority tribes. After today's siege, the Katikiro of Buganda engineer Walusimbi and his team has headed back to Kampala as the policemen and security officers keep fort at Sezibwa Bridge. Emam Taizibwa, NTV Tonight. Manyinze information yange njiva ku mungali akatogo. Zamutegedde bulungi nnyo. Olwo mayiga ali wansi wa mmeza bw'ati. Ateze. Ejo nemivuyo mwali alibega wati. Jo nemivuyo mwali ali mabega wa mmeza bw'ati ateze. Ngera akabwa akabibwe kagumye omugongo ali awo ateze. Waitawo bbanga ki? Amasiro baga kumako ogwaka. Baga kumbyeko ogwaka wabera waawo ensasage nga naye nnyini mwali mubakumako amasira go Muliro nga asirika. Waitawo bbanga ttono nnyo. Ku LUJJI Walusimbi nga bakola ki? Nga amufulumya. Bwe bafulumya LUJJI Walusimbi nga bitambula. Naye amasiro gano nga tebannagookya. Already gaali gamaze okutwalibwa ekitongole kya UNESCO. Kubanga kitambula okwetoola ensi yonna okunoonya ebifo eby'enkizo ebyedda ebisobola okusikiriza abalambuzi n'abaana n'abalambuzi okujja okula ku bintu bino byakolebwa bitya era bikuumiddwa bitya. UNESCO n'etwala amasiro ago galabirira. Amasiro bwe gayokyebwa era UNESCO yatwala obuvunaanyizibwa okuteekayo ensimbi empya n'enkadde okuddaabiriza amasiro ago. Paka lwe gawedde. Naye mujjukire nabagamba nti Yoseriti bahabulwa Samu Kuteesa, Lwahakana Lugunda, Nondo yennyini balina amasiro ago n'ettaka lyako balyeddiza. Kati njala soka kubuuzaani ebibuuzo bigenda kubeera nga bina. Njala kubuuza Wasanya Salonga Mulengejja ssebo. Amasiro ago gagenda mu UNESCO nkimanyi either wali oyingira Mmengo oba waliyo. Go wakola okusaba oba go wakkiriza okusaba kwa UNESCO okutekinga okutwala amasiro ago gafuula ebifo ebirina okukobebwa obutibibiri obutasaanyizibwawo. Go wateekayo okusaba okuba gwe wayini gwe wafuna okusaba kwa UNESCO okutwala obuvunaanyizibwa amasiro ago. Nedda. Lwaki UNESCO ebaliriza amasiro gano? Ng'okozesa Mukama Yoseriti bahabulwa olw'okuba nti mulina ebbanga ttono nnyo okwezza ebintu bya Buganda ebisigadde. Era gwe kennyini twalabiddawo mu mawulire agagamba nti amasiro ga Buganda UNESCO egajje ku bintu ebisuubirizibwa okuba nti bigenda kusaanyizibwawo era gagenda kuzzibwa tekyagalinako buvunaanyizibwa. Naye luli nga tegannayokyebwa nga gakyali ku oligino yaago nga UNESCO egavunaanyizibwako, lwaki bwe gamaze okwokyebwa UNESCO neddamu negazimba mmwe ne musaba ate gaveeyo? Ekigendera kikino kye mutamanyi. 1. Amasiro gano gali ba shareholders
Bonanga Buganda inako 0 Uganda inako 5% shares echenda mota nezisigadde z'abasajja ba kabano abatuuso kuli ne Museveni onettaka lyako bano badde balina okugenda mu UNESCO okuwandukulayo okuwandukulayo amasiro gano bagezze bonga bo kubanga enteekateeka yaabwe yeeri ngera soka kubuuza nga bwe gaiti Kabaka Ssaabasajja Kabaka entamwene netudde ku masiga gonna aga Buganda ye custodian ni mukuuma w'ebintu bya Buganda bwadde ogenda e Saudi Arabia mu lukuŋŋaana lwa UNESCO njagala olage eggwanga ebbaluwa Ssaabasajja Kabaka gye yawaddeyo mu butongole ng'asaba amasiro ago UNESCO egawanduukuleyo era tulage ebbaluwa amasiro gano gazze mu mikono gy'abaani kuba mu ntandikwa UNESCO ngyatwala nange sigenda kulimba namanyi yagateekayo oba UNESCO we yawandikira ebbaluwa ng'egenda okugatwala egavunaanyizibweko kati twagala otulage ebbaluwa Ssaabasajja Kabaka gyawandiise ng'awanduukululayo amasiro gano agajja mu UNESCO agazza mikono gyo olyokoga weewa Museveni ebintu bibiri mulina enteekateeka eyeddiza amasiro ago ogakwase Museveni ne family ye ne ba shareholders oba mulina enteekateeka ennekusifu okuddamu okwokya amasiro ago nga kijja tutwala emyaka n'emyaka okuzzawo amasiro ago kati Obuganda mbulekedde ensonga ezo ensonga ey'okubiri nzize njogera lunye nti Obuganda buli mu matigga era singa sika mwanka enkado n'akabannanga bitubira ku misimbagano gino nga twogera nga olwano bako olubiri lwa Ssekabaka Muteesa oba lw'Essukulu ka Ssekabaka Mwanga Emmengo lwandibadde lwasangizibwawo dda njala tegeeza abalangira n'abambejja basava ne bannaava abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka pona okusaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka enteekateeka namutayika lwaki omumpembe ono alemedde Emmengo nga Maya emamira amagi kubanga alina ensonga zatanatuukiriza okuzizza ewa mukama we muzino mwe muli okuwayo olubiri lw'Emmengo mu butongole Museveni alutwale buli kulimbe baagala ntegezeddwako ntegeeza Obuganda nti omwaka ogujja mu mwezi wakati w'Ogwomusanvu ku Gw'omunaana Ssaabasajja Kabaka enkuyege bwe zinaazikyamuukubira endulo okusinziira ku nteekateeka ya Museveni olubiri n'olujja kuba lumaze okuweebwayo Yoseeri ne famire ye bakolemu ebintu nga babyagala kale tusabire nnyo Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda kubanga ye nteekateeka y'amayiga Ssaabasajja Kabaka agwe mayiga emirundi kati kiwera enfunda 3 alemeddeko ng'olwasembera ono yeewandiisize n'agamba nti kati yakulembera Obuganda ku biragiro bya Sali Musale Ssaabasajja Kabaka yagezaako nnyo okukaayana naye Yoseeri yamugamba ekigambo kino yamugamba muwasanya alina okubeera Emmengo okutuukiriza ebintu byange oba si kyekyo gwe fuluma odde gye nakujja mu buwaŋŋanguse kuggwe ne mayiga kubeeka afuluma kubanga eno ensi yange njala kubuuza Yoseeri tibahabulwa gwe ne Ssaabasajja Kabaka ani yanoonya munne mbadde ŋŋamba nti gwe agendanga azunga ng'ekidomola ky'amazzi ekitajjudde oba ettengetenge ly'ekidomola ky'amazzi ekitajjudde kigenda kiyikira eyo omwetisi kubanga walina ebigendwa bibi kusike abantu bitaategeera Ssaabasajja Kabaka takuwandiikira nkobbalu gwe omuwandiikira kati bw'omugamba nti mayiga okuva Emmengo lwakiri afuluma Obuganda afuluma ensi kitegeeza nti ensi ogiwambe tetwagala kwebuzaabuza ng'afuka anaaba twagala oyogera ekigambo kimu nti ensi ogiwambe n'Obuganda obuwambiddemu tekyali kikola olyoke ffe tukumanye nti namunsi waffe afulume n'empologomento oba ne namunsi omuto bagende tujja kufuna gye tubatereka ekyo nga tukimaze olw'ensonga mwe mulowooza musinga okutegeera naye okutegeera kwamwe kulina we kukoma mbuuza lwaki okutegeera kwamwe kukoma omuntu omuweesa omukono ogwa kkono
n'omugisaako ogwa ddyo ng'ate otaddemu obutwa otaddemu kanyuukawulire yenkola eyamu tekimanyi bulungi nnyo naye okuwangala kuno kulabisa emmese ku ddiba lya kannamundagi okuwangala kuno kulabisa emmese oba kulabisa embeba ku ddiba lya kannamundagi munnange buno obukya buziba wandyefuula kaliba ng'ejjundu ly'enkoko elemberera okukwata embere ne likwata emmanju oba emabega w'enkoko oba ku kisowa wandyefuula kagubiiru oba kaliba ng'ejjundu ly'enkoko erilemberera okukwata embere ne likwata emabega oba ennyuma w'okugulu kw'enkoko obudde bugenda tuuka nga buli kimu kiwakola okyejjusa awo sigenda kulwawo enteekateeka yammwe tugimanyi na buli kimu naye tugamba nti akayina abiri otega kakola ki kalaba agamyuka akasolo gegamyuka n'omutezi Museveni akayina abiri otega kakola ki kalaba agamyuka akasolo gegamyuka n'omutezi kati munnange okola enteekateeka zonna bw'oba olina ebbaluwa n'endagaano ne kabamba ggulu tujja tegeera ani yaani obuganda lwazi tebuvaawo gweoyinza okuba nga okozesa enkwezengezi wateeka mu bwakabaka ng'oza tutegeera bulungi nnyo awo tuvuddewo gwe bw'ategeera nti abaganda abamu bali ankuzibwe era nga kyemulina okukola ku kuteekamu ensowole mu balangira mu bambejja mu bataka mu basajja bakulu b'amasaza mu bajjajjaffe b'ebika bya Buganda ne mu bakulembeza bali emmengo gwe nolowooza nti wakimala era n'osagambiza ng'akimezezza okwenkuba ffenna tetuli badaawa era tetuli bafu eryo bw'ojja okuvuga naye eri abagenda osigalawo ate ebiseera ebisinga omuntu atayogedde teyejjusa yensonga lwaki nti abaganda basinga omusi basirise gonza okuza nti bategeera ne bategeera bakulinze bali ne bakulindira era bwetugera nti bwobanga ogoba musajja munno lekanga mwezi n'akuzza seruka mu mayute bakwata kulire munnanga awoloma lwe balikamula eriryo ojja kutegeera ate ng'obudde butuuse wetugambira ati Dawudi dde buddo ng'obudde butuuse okyalina obudde obusobola okukunyamisa n'onyamba n'odde wammwe nga tewali akukwatidde kaguguuko naye ojja tuuka ekiseera ng'onoonya akaguguuko akukwata nga tomulaba munnanga ate nga ffe tusigadde okwabo bwe tusagambiza Obuganda njuba ya G teri G mu nsi yonna libeerawo nga teririimu njuba kati Obuganda y'enjuba ya Uganda mu G kubanga ejji libeerako ekisosonkole waggulu era ne libeerako amazzi omutuula enjuba eyo wakati kati bwe Buganda tolina bw'osobola kikola gwe ne bw'oneetolo bw'ojja ng'anoonya emisuwa gy'embizzi ogiteeka ecupa y'amazzi munnange omala biseera awo nno tuvuddewo twagala genda ku nsonga endala ebintu bino byonna njala bibagamba mbitegere bulungi nnyo nga mbaviira ku ntono Ssaabasajja Kabaka bw'amala okuteekebwa mu emikono gigitawomerwa muwemba mwe babaleetera bamubalagako naye nga omumpembe wassanya Kalulu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja yagamba abasirikale aba SFC tebakkiriza nga Ssaabasajja Kabaka okubaako wadde omuntu yessiwa essimu oba wa TV oba radio yonna amuggyako okwogera era talina media era kyovula bakozesa nnyo kali akawaayiro Ssaabasajja Kabaka asiimye n'agamba kino n'agamba kiri wassanye kennyini bw'aba atudde mu meeting eyo gye banywera bbiya omunene oba omumpi agamba kino mugende mukikole kubanga Ssaabasajja Kabaka asiimye ate talina wajja kuwakanyiza yenkola ye nkiddamu kino kigende eri abaganda mwenna omwami olwo bw'atuula n'akajjera nga kaamugye ku malaalo gy'obeera nti gwetuddeko wansi teyali muntu agamba nti amuwandiike ebbaluwa ze mwagala nti Ssaabasajja Kabaka asiimye kubanga talinda waagenda kuviirayo kuwakanya kintu kyonna kiba kyogeddwa olw'ensonga nti ye musajja wattu musibe yenjogera eriwo naye awo tetugenda kulandaga nnyo Obuganda bujogeddwa okutuuka n'okujolonga erinnya lya Ssaabasajja Kabaka n'abantu amuliraaniwe po ne bannakabutuzi abaasikira bazadde be okutuuka okujolongebwa ngenda bazzayoko katono mulyoke mumanye kuba nabagambako nti ne Namasole omugenzi kati ssaawa zino yawummula Natsala Nattoolo naye yagenda okugamba nti awummule Katonda amuyise nga yeeko okukola obumafiya obuli emmengo n'okuba nti naye yalowooza nti mutabani we yamuvaamu si bwe kiri bino ebikolebwa byakolebwanga Kiwalabe Male ne Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja
mu kutunda ettaka lya Buganda lero ddimalawo n'okulowoozesa abantu nti Ssaabasajja Kabaka ebintu binabiramu mukono musajja muwambe kambazzeeyokko katono muwulire bulungi nnyo kubanga nawe twogerera essaawa zino ettaka okwali Namasolo esayirize Makindi nalyo baalitunda abasajja bano. Embiranye ku ttaka ly'Ekigaya Golomolo mu disitulikiti y'e Bwikwe zaatuuka n'okuyisa minisita omubeezi w'ebyamazzi Ronald Kibuule mu kakiiko k'omulamuzi Bamugemereire. There was a claim by the Namasole family who were questioning the new landlord who was not introduced to them. Ensonga z'ettaka zino zaatuuka n'okusibya Musa Katerega agambibwa okukuza minisita Kibuule ettaka ery'obwa Namasole. Olwaleero Namasole Sala Natoolo naye avuddemu omwasi ku nsonga z'ettaka lino. Boogera ku by'ettaka naye nze oweerukuli ze nasooka okuggibwako ettaka era ebiwandiiko mbirina ebya Buganda Land Board naggibwako aba Buganda Land Board nga bagamba nti ettaka lyabwe agala okulaga Obuganda nti Namasole akyaliwo owa Ssekabaka Muteesa Walugembe. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuziza mu lubiri lwe olusangibwa e Lusaka e Makindye, Namasole ategeeza nga bw'atawanga muntu yenna lukusa kutunda ttaka lya bwa Namasole. Wano wentudde si wange wa Buganda Land Board. Namasole akukkulumidde n'abantu abamu ku bakungu b'Emmengo okumuvoola. Ab'Emmengo ne bateeka ku nze olukongoolo nti ako akakazi kabbi ne bampeebuula eri Obuganda. Ng'alabiseeko mu kakiiko k'omulamuzi Bamugemereire ku nsonga z'ettaka zino, akulira ekitongole kya Buganda Land Board ekirabirira ettaka ly'Obwakabaka Emmengo, Kiwalabye Male, aliko ebigambo bye yayogera Namasole byagamba nti byali bimuvoola. All the property listed under the schedule, they returned restricted to the Kabaka and nobody else. The properties include Namasole's land. Buganda Land Board yafuna ngeri ki ettaka ery'obwa Namasole ate nga bannamasole mbawulira weebali. Namasole abadde n'abalangira wamu n'abambejja nga bwe bagamba nti agasaaka ge gattula. Eno gye tusanze ne mutabani wa Ssekabaka Muteesa owookubiri eyamufaanana n'amumalayo. Mugema Muteesa yanzaaleyo mu nsozi e Kabula. Ettaka eribagulumbya bagamba nti yabaweebwa mu ndagaano y'Olukumi era nga Buganda Land Board terinaako buvunaanyizibwa. Amuweebwa mu ndagaano y'Olwenda, the 1900 agreement. Buganda Land Board tebuvunaanyizibwa ku ttaka ly'obwa Namasole. Byonna birina okuddibwamu kubanga bwe baba bagamba nti Namasole mufere. Kwate omufere bitegeeza nti byonna bye yakola bifere. Newuunya abasajja abakuuma Obwakabaka bw'e Buganda okuvaamu ebigambo ebifaanana bwe bityo. Kyokka nga newankubadde endagaano yabawa ettaka teryabaweebwa mu butongole. Namasole aggyeko eriri eryamuweebwa. Sala Natoolo aliko obubaka bw'aweerezza eri Ssaabasajja Kabaka agonjoola ebimuluma. Mutebi nze namussaako wano wendi naye kye bavoola nze ne baga nti ffe situmumanyi omuntu nga n'ebiwandiiko weebiri. Abasajja Kabaka abantu be abaami be baatwawukanya tewali abuuza munne. Nenteebereza gye byavanga ate nze namweteerako wano mu nnyumba muno. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu. Kati katuddeyoko emabega oba tuzzeeko ebigere nga bina emabega nga tutandikira ku Weekitiibwa omugenzi Joash Mayanja Nkanji. Ezenkaana ez'ekikula zityo zaaliwo nja kugamba nedda. Tujja kudda ku Weekitiibwa Katikkiro eyawummula
Joseph Simwogerere ezenkana zaaliwo tizaaliwo tujje kuwekitiibwa JB Walusimbi enkana ezo okuvoola Ssaabasajja Kabaka abaana b'olulyo olangira abalangira n'abambejja n'okutunda ettaka lyabakwaliwo tekwaliwo tuzze kuwekitiibwa era yawummuzibwa nga n'endabo gisimufungize olw'okuba nti yali atandise okutinkuula buli wamu ewaali olubugo olukadde omwali obuloolo ewekitiibwa Dani Muliika Mutaseka era naye tewaaliwo miroboli mpaka luno jjero w'abalamu omumpembe omuteeketeeke eyajja ng'amanyi ki ekyokkola ekyabakama be we yatuukira n'atandika n'okuba nti ateesa n'omusajja mu ngeri eyali tetegerekwaako Ssaabasajja Kabaka n'okutuuka okuweebwa buli kimu kyonna ekyali kisabiddwa ne bakiwaayo ettaka lyonna ne balitunda ne balimalawo era ka video kano jagadde okukajjayo kakaddemukko okubajjukiza nti okujooga okuvoola n'okumala ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka n'okuba nti abantu bonna baasibibwa entegetege obaasibibwa amagulu obutasobola kulaba Ssaabasajja Kabaka nga n'ennyina kennyini yasikira nnyina naye yagaanibwa okumulaba kati gwali omusajja mukulu akyali eyo mb'owaana mayiga akoze buli kimu kyonna kumba omusajja waaki musajja state mafia akolera yoseeri tibahabulwa tabayisibwa njagala ze nkutwala mu maaso n'enkuzza emabega n'enkutemeramu wakati ne tulinnyamu n'enkunnyonnyola naawe n'otegeera ensonga zino sigamba nti ebintu byetwogera tebiriiwo bimanyikiddwa bulungi nnyo awo tuvuddewo buti osobola kuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja n'abasajja bakyalimu empeke mwenna mu Buganda Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nkutegeeze nti erinnya lyo n'erinnya lya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II lyafuulibwa ekyamaguzi ekikozesebwa omumpembe wasaanya okufunamu ensimbi ku buli mutendera gwonna era nsaba okutegeeza nti erinnya Buganda nalyo lyafuulibwa ekyamaguzi oba franchise okuteekawo buli bizinensi ze baagala okuteekawo ne bafuniramu ensimbi Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuwaabira mu nnaku ey'ekitalo nti abampembe okuli Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga ku ssettendekero yennyini gwe waggulawo ng'olowooza nti abasajja bano balina omulamwa ogw'okusomesa abaana Abaganda ssettendekero zino ebbiri ziri mu matigga okuli Buganda Royal Institute and Business Technical Education Emmengo wepo ne muganda waayo omulala amatendekero gano gali ku mbeera mu mbeera etawoomya nakabululu era tugenze okwetoola mu nsonga zino zonna ng'era zeewunzikira ku bufere obulyake obutayagaliza obukumpanya nga byonna byetooloddwa ku Charles Peter Mayiga Wasaanya Kaloole abaweereza abo omuli abasookerwako ne kuddako abasomesa ne enkiiko ezimu enkulu abamu basuddewo ebikozesebwa bo abasomesa bali mu kkabatwaha ng'entulege kubanga obuma bwe bakolerera tebulabikako n'ensimbi ezibagibwako ezaabwe ezisondebwa nga ez'obukadde nga ziyisibwa mu NSSF nazo bagenza okwekkanenya mu tterekero nga teziriiyo kumbe Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja ng'akolagana n'abantu beetera mu matendekero gano babbye amatendekero gano okugasuula wansi era ng'ebikonde bisiba binyooka mu yafeesi ezo wakati wakwagala okutwala obwami naawe bennyini abadde bakama obwakabaka abadde bakama amasomero gano ng'ensimbi bazigabana kyenkanyi ne Wasaanya ng'oyo atakkiriziganya na Wasaanya mu ngabana ya nsimbi nangeri emirimu gye zijjukanyizibwamu aba alina kifuwa mu ng'ombe ng'obuyinza bulagira Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira nti erinnya lyo lifuuliddwa nnyo ekyokuzannyisibwamu nga babbi abali emmenga bakulemberwa Mayiga bakifudde kya mugano Ssaabasajja Kabaka amatendekero gano abiri abaana abayizi aba Buganda wepo ne bannayuganda bonna basomera muno gye bujjawo kati bagenda kufuluma nga bakibogwe nnyo kubanga abatendesi abatendeka be tuyita abasomesa abalimu embavu munnange batandise obbinyika mu nsuwa okuva mu matendekero gano nga ye Wasaanya omuntu gw'atakolagana naye obanga si muwagizi wa Museveni tamukkiriza kukola mu ssettendekero muno omuntu atakkiriza kulaga nsaasaanya ng'ekwata ku ye nga ye Wasaanya ng'alina okufunamu oyo naye baalukana yenna omuntu ng'alina enkulaakulana n'endowooza ekyusa essomero lino era akomekkerezebwa nga naye agobeddwa ntegeezeddwako nti amatendekero gano abiri galina amabanja
agasenga n'obwoya bw'empisi mu Centenary Bank nenge ensimbi zino zonna zigibwayo okula nti ziteekawo ebintu ebiyamba essomero nenge ensimbi zimaliriziddwa nga zibbiddwa era bwetaba entaanya nga tositudde lubu lwa kigere kuwuwayo na kubuuza botya amatendekero go nyiganya kakwatibwamu wandikifuwa ng'okizza munda ng'amabanka g'abasajja bano abaaka bano beebigisa ettaka lino n'okulya ebizimbe bino ate nga babitutte kujja kuba kuswala ate tuswalukuke ng'ate amatendekero gano buli mwana ayingirayo yenna ekitone nnyo semisiteemu sente zasasula ziri wakati w'akakadde n'okweyongerayo ate nga amasomero gano gabadde gajjumbiddwa abaana abaawo bamufuna mpola abatasobola kufuna bifo mu masomero gali amalala butyo Ssaabasajja Kabaka njagadde okuwabira n'okutegeeza mu butongole bw'otasitulako olubu lwa kigere genda kutandika kulambula bintu ebimu munnange bwe basonga abangi wekitole okwabikira abantu balowooza nti wasuulire gwa naggamba naye ng'ate ekituufu kiri nti bakukweka alipoota ezijja ku mmeeza yo zonna mbadde nkusaba nga muzzukulu wa Buganda otandike okuzekenneenya abakungu abalondebwa mu bifo ebyenjawulo mu Bwakabaka abakungu abateekebwa mu woofiisi ez'Obwakabaka na ensaasaanya n'ennyingiza okuva mu bitongole byo otandike ozekenneenya sinakindi weesitukiremu kubanga bano abasajja bali mu nteekateeka ekufuulira ddala ekintu ekitakyalina mugaso nga bo bali mu kunyaga Obuganda obusaanyaawo awo tuvuddewo era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu nti omumpemba afutubadde emmengo nga Maya emaamira amagi agenda yeetoola ensi yonna ng'agenda ateekayo enkambi ze ez'enjawulo mu linnya lyo nga bw'agamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye. Omwami ono ayina olukwesese lwateekateeka nti gye bujja Katonda ayinza okulangira nti ajja kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Kale agenda asimba enkiiko ez'enjawulo okwetoola ensi yonna ng'aziteekawo mu linnya lyo n'Obwakabaka n'abavujjirira omusimbi oguva ewa Yoseeri mu linnya lyo ne mu linnya ly'Obwakabaka. Naye ng'ebigambo bibeera mu ntimbe nga beggalidde bibeera bya bufuzi na kugezaako kusuula Buganda wansi. Tegezeddwako ne mu Canada mu bibuga ebisinga obungi omwami ono yasindise batamanya ngamba be batandika okuba nti bakwasaganya okuba nti bakuŋŋaanya Baganda batandikawo yafeesi ti za Buganda ti Ssaabasajja Kabaka yasiimye nakyo kikyamu. Buto bwe kiri e Bungereza nkiwuliddekokko ne mu ggwanga ly'Obuswidi naye nkyakinoonyerezaako kyetegereza olw'ensonga nti ebyabatandise okwefuula kye batali so nga ate okwefuula ky'otali kibi nnyo nti linda kiggweyo yafumita mboobo awo tujja kuggyawo essabbiiti ejja. Kale mu butongole Ssaabasajja Kabaka zeze ensonga enkulu kati njala kukyamakokko ate tugende ku nsonga ezitukwatira ffonna awamu nga Bannayuganda. Tutandise bwe tuti. Bannayuganda nga bwe bategeeza buli kaseera nti amawulire gasooka wange ne galoka gabune wantu wonna. Twabagamba nti tuli mu kubanja obukulembeze obwa Kyagulanyi bwe yalondebwamu emyaka 2 n'ekitundu egiyise. Naye ebyobufuzi bitandise okuteeka pireesa waggulu. Njagiyita pireesa mwe gye muyita pressure. Era nga wetwogera essaawa zino embeera evudde muwaasi kati efuuse waswa. Embeera evudde muwaasi kati efuuse waswa nga buli muntu entuuyo azisaza bibatu. Nabagamba nti gye bujja mugenda tutandika okuwulira nga Yoseeri atandise okuteekawo ebiboozibozi ebitawoomesa Nnakabululu. Kubanga bwe twali mu kalulu kali akawedde omukulu ne yagamba nti Ssennyiga Lumiimamawuggwe 19 tajja bakkiriza bantu kukuŋŋaana tutaddewo kafyu. Ntegeezeddwako nti omwami ono nga bwe nabagamba nti alina ebirwadde byafumbirira okuleeta nga pireesa emulinnye. We twogerera essaawa zino eggulire limu gye ŋŋenda okubalagako ng'ate nabagambakokko emabega nti omwami ono alina ebirwadde byafumba era bajja bibakuba bibeewo. Olupapula luno lwawandiise ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini omwaka 2022 nga lugamba luti
nti eggwanga Uganda liteereddwa ku bwerinde olw'ekirwadde oba ekirwadde kye bayita Nipah virus outbreak. Kino kivundwa kitya? Kitegeeza mujja kuwulirayo ebirwadde bingi bigenda okujja ebijja okusobozesa ate okuba nti bireetera abantu okuba nti baggalirwa. Mu lufuutifuuti bagambye bati science have put Ugandans on high alert as they warn of the likely catastrophe in the wake of Nipah virus outbreak in India. Experts note that while Uganda has made strides into detecting and managing such virus global, intercontinental poses looming threat for the easily spread of such virus. Southern India state of Kerala shut some schools, offices and public transport in a race to stop the spread of the rare deadly Nipah virus, as today more than 700 people have tested positive. Kati bakugambye Uganda bagita olwa fumba awo tetugenda genda jagadde bategeeza butegeeza mutegeere kiki ekigenda okujja mu maasawo. Kati katugende ku mukulu ono azanya kaadi ze eza tribal. Yosere ne mutabani wo mujje baliko gye mutuusaako engalo. Njala bategeeza mwenna bana Uganda temutya mubeere bagumu. Eno generation Museveni yazanyirako ddala nnyo. Omukulu ono ne mutabani we bazanya tribal cards. Nenga mbagambye bali ku generation nkyamu nnyo. Fe tujja be expose nga betutandika okukola. Njala ddyo bavira ku ntono. Omukulu ono yavumanga nnyo omugenzi Milton Obote mukama muwumuze mirembe wano wagalamidde. Nze mbira ne information yange. Omukulu ono agalamidde awo. Awo agalamidde. Awo agalamidde yatigomya Uganda n'atigomya Omuganda. Yatigomya buli kika kya Muganda nga Museveni byakola essaawa zino. Awo agalamidde. Teyeenyeenya, takuba nduulu, takola kiteyeenyeenya. Awo agalamidde. Wagalamidde. Era omukulu ono yamugambanga ebigambo bino. Linda ku katono. Omukulu ono yamugambanga ebigambo bino. In the army of the Amins and the Obotes and the Okelos, which are essentially the same army, tribalism was a very big factor. They will not trust you unless you are from their tribe. So to them, loyalty was based on the tribe. And army was supposed to be a brotherhood somehow, a sense of brotherhood, of Gundu. Now, because of that position of theirs, it has led the army to disaster. Alright, no problem. Tewali buzibu. Naye bagambe kiswazo omugagga kwe kutana kentula nga atabadde yeewaana basajja banne nti nze mu kulya ennyama siri yanku sina nkwatira nsawo. Nabalaza akatambi ku lunaku lwokusatu ng'omukulu ono agenze yayita ewaabwe y'entuŋŋamu ng'avunaana abaayo obutalonda Kyagulanyi n'okubavunaana lwaki baddira omwana waabwe ne bamuwassa embwa. Fakiti Kyagulanyi yamuyitamba mu lulimi lwabwe olwo Olunyankole oba Ekisiraani. Naye njagala nziremu nzanya akatambi kano ntuuke wengendo tuuka tutandike programu ddakiika endala eziddako. Wuliriza bulungi nnyo kanziremu nkabazannyire wano ng'abuuza abaayo lwaki mulonda Kyagulanyi era lwaki mwamukkiriza omusajja alinga embwa omusajja omugwaga okuwasa omwana wammwe mwagala tuleetera ki? Ngenda kujja waka mbazannyira akatambi kano tuleke tugende ku video. Wulira.
President Yoweri Museveni has asked the people of Intungamo not to vote for Robert Kyagulanyi just because they married in the district. Now, both Museveni and the First Lady Janet were born in Intungamo, but the wife of Bobi Wine, Babi Ntunga, was also born in the same district. Now, Museveni today campaigned in Greater Intungamo and pledged for more roads. Intungamo district is where the NUP's presidential candidate Robert Kyagulanyi married his wife Barbara Ntunga. While campaigning in the Greater Intungamo district today, Museveni has discouraged the community against voting for candidates. The same district is all right. Sawa sosoze yo senti bahabara otabasura mutano wa kale kyensire tamzizide ensanga bisibe na nyika buyonje tambula lukwata senior kansulete mutabali wo the drinking general to say didige omuvubuko yakola treat nalabyeko nono omuvubuko omusiyazi munnamawulire akola ku Natasha Broadcasting Service gweta kanale mugume nga akoze posti adamu eyoli didige musiyazi munne muhozi kanyirogaba bawandikire gebi yorunyankole jobera banyankole omanyi teri kintu kifuula muntu musiru okwefula kyatali kyekiringa bonosanga kaddugala nga yaddugala linga enzinziri ayogera oluzungu era kwenkana queen omugenzi oba kyaliso oba lari oba ani noba tumya nomutene gukuluma tojja kufuuka muzungu kati bwenda nalabye oli omusiyazi kale mugume nga awandiise ayongera ku tweet ya Daily Drinking General mbulwachi ya Kyagulanyi wachi yagenda nawasa entungamo nga tamaze kumwebuzaako era bamutuuma erinnya musinguzi azifunga tamaze kumwebuzaako naye tujjukira nti didigi Daily Drinking General tasobola kukola kintu kyonna nga either kojjaawe omusiyazi Andrew Mwenda oba kitaawe Ssaabasosoze Yoseriti Bahabulwa tamugambye kukola kigambo ekyo. Ekizibu ekisinga okulumba kwe kuba nti mu bakazi bonna aba betuyita abaka gurupu kawe temuli ategeranga babi public mwagala yamupa sivinga bawa mwagala ayagala abantu she's intelligent ayagala buli muntu kati kibalumanga mu oleta Natasha Fidodido oleta Diana Fidodido oleta oli Patience mama nyabo boleta mama oyayika Windows emere bwajiri adda mu magulu yazimba Njovu Enterprises kati balaba akakyala ninga ebintu byakokola sibye ebyewaabwe kakola ate byeno byena kugamba so awo tetugenda kulwawo didigi nawe musiyaze munno kanale mugume ne Jeno Yoweri Kaguta Museveni Ssaabasosoze owa enjala kubuuza bwe tuba twogera ku busosoze mu mawanga era nga kyabaluma nnyo Kyagulanyi okuwasa entungamo didigi Daily Drinking General kitaawo bwe wajja n'owasa muwala wa Kenero Kyamuzi Susan Nampijja yali mukyala mufumbo ng'alina bbaawe balina n'abaana olw'okuba mukozesa mentality engera tomanyi kukwata wakozesa amaanyi n'otwala Susan Nampijja musajja we n'omutta n'omulekesa enseene ewooma waliwo omuganda yenna eyajja ku mutimbagano n'abavumirira lwaki Susan Nampijja mumututte ku kifuba muwasa oba walabako Kenero Kyamuzi ng'alina owandiise wonna nti mututte muwala we didigi although you married Susan Nampijja or you didn't marry her officially, she's a Muganda lady. Did anyone came out and complained or criticized you as you've been doing to Robert Kyagulanyi Center
Nobody. Ani asosolani. Wasanga Susan Nampija. No mujjako bawe, no mutta, no twalo mukazi. Teri ya kuvunana, mwina muna abana. Teri ya kuvunana kabere kitawe ndulukeme n'uchamuzi. Tewali teri muganda ya kuvunana wadde okucriticizing. Goroza. Fo mutima gutulina. Mubi eri abantu nga mmwe oba temusima busiimi nkubuuziza kitawo ono yagamba batu bentunga mu it was kyali kibi okuddira embwa nejja ne waseeno katugende tufena tubeere mu buliri bwawe naye Susan Nampija mwamutwala. Did anyone criticize you overtaking Susan Nampija? Nobody. Even Ken Luchamo, the father to Susan, didn't complain. Mutegera lunaku ki? Ani asosola? Ani asosolaawo? Muhoozi. Mpozi ga public tekimanyi. Nekimanyi. Muhoozi Susan Nampija mukazi oba namba 3 oba namba 5 kyetwagala kumanya. Mukazi muganda. Ani yali avuddeyo n'akuvumirira ku muganda nti watwala omukazi omuganda. For us, we don't care such nonsense, no. Because we live in a free life. We associate with the people. That's why we are called Baganda. Clusters of people. We are called Baganda, a clusters of people. Obuganda bw'abantu. We mingle, we unite. So for you who doesn't mingle, that's why you have a low thinking capacity. To the extent wamutuuka kussa nga mutya abantu ab'omusaayi omulala okujja okubeegattamu nembanga at least osalawo okwagala mwannyoko omwana wa kojjaawo omwana wa maama w'omuto mugatte windows zammwe zonna nga za Pentium ne zibeera nga tezikyalina update wadde wezigenda kujja software yenna kubanga mulina kalika mentality ne tribalism ke mwagala. Look around the country in different communities. They are intermarriage. Abana bazadde bali so intelligent. Abana bazadde bagumu nnyo. Negwe tunulira abammwe bayika windows every time everywhere tebasobola na kusoma. You yourself bakusomesa nga bakula n'abasomesa bakutulira ebibuuzo era wasigala oli mutu mukalu olinga ndebe ya mwanye tali mu mwanyi. Tosobola kudira positive n'ogiteeka ne positive n'ofuna results. Kati mu obusosozo obajjuddemu mwewasaamu temwagala kubu eno okujjayo was just just mistake era n'abaana temubatwala ng'ekintu ekiri awo. Kati y'ensonga lwaki bwe mulaba nga tukoze tutya lwaki oyagala omwana wa ssengawo oyagala omwana wa maama omuto oyagala omwana wa kojjaawo oba ne mwannyoko kennyini osobola okumwegattako ne muzaala omwana. Kyova olaba mwayika windows mutambula basajja mulinga ngeetezi nesubula mutambula mu bigula mulina hips temulowooza tosobola kuddira gwoza lwaki sukali bamuteekamu amajaani owoza lwaki sukali bamuteekamu amazzi twali batunywa bunywi sukali tumuluna buno tuga nti yoje chai. No. To make a cup of tea or a cup of coffee, it needs a lot. It needs a different ingredients to make a cup of tea or cup of coffee. Okola ekikopo kya kaawa oba okola ekikopo kya chai kyetaaga ebirungo ebyenjawulo. Okitegere kati mmwe mulina kawo mentality yesinga obbatawaanya okola chai. Weetaaga ekikopo, weetaaga ejjiiko, weetaaga sukaali, weetaaga amazzi, weetaaga amajaani. Oyinza okwetaaga budalasiini, oyinza okwetaaga omujaaja, oyinza okwetaaga kisubi to make a cup of tea. Okitegera?
kati mwe muli awo muli mu ndowooza nti okukola caayi sukaali yekka. No, mukyuse ku bwongo ate mujje mu bantu. The reason as to why there is a group called Bantu, abantu, because we behave like human beings. We don't behave like animals. Ekiyitibwa era ojjogoberere omusittale gw'abantu gwe bayita abantu abalimu ak'abantu. Beetowaze, bandiza, bakuŋŋaanya abantu, naye mmwe abalimu kali akattuusi temutegeera, mulwawo kutegeera ate temutegeererako ddala. Temutegeera, mulwawo kutegeera ate temutegeererako ddala. Kitegedde bulungi? Waliwo omwami ogumwe nalabye ndowooza yakuuka mu mbeera z'abantu n'obutonde bwabwe n'abantu ebitundu mwe baba. Alina akavidiyo keyakoze nannyonnyola natudde ngamba linda mukko katono wandibanga oli mutuufu. Nja kuddamu nkanoonye nga yannyonnyodde abantu bano ne ngamba linda katono nnyo omusajja ono yandibanga mutuufu atya. Ngala genda yeeyo yagambye bano abeefuula nti bakazi bakabano Banyarwanda balabika bulungi. Tebalabika bulungi bwekubanga baagala gy'okoma okulya omuzigo omungi n'okunywa amata. Lizards ezivaamu zeezo kuyiikayiika kutiribira bwe bityo era n'amata gagenda mu bwongo n'obeera ng'olina cow mentality. Kyobula nti abaana abasinga bw'anywa nnyo amata g'ente nga nnyina yakamuzaala, he or she behaves like a cow or behaves like a cattle. Nagaawo ogenda mu communities nga balya nnyo ennyama n'okunywa nnyo amata babeera batunywa mix era nga amannyo gabe gali kungulu galinga buno bugundi bukamujje amannyo gagabeera kungulu kali bwe yayogedde bino nga Charlie boy lindako omusajja yayogedde ebintu ninga lindako bayina okunywa ku mazzi. Nagamba tunulya abantu kati ng'Abaganda balya buli kimu kyonna kuba balina variety of food, bali strong ate nga bali static, bategeera oba alina akabina batalina kabina yoyo. Naye tunulira abantu bw'alina hips n'abasajja batambula bayiikayiika bali bati. Sajja omukulu alina amabeere gabunduse, alina olubuto olumulinga ng'entuumu ya kasasiro, alina hips. Osanga omukazi omusoga oba omunyoro omuganda ng'azaala abaana 14. Janet yazaala 3 n'ekitundu n'ayiika. Osanga omukazi nakuzaalira abaana nakuzaalira ttiimu y'omupiira 14 nga tannakyukako kalasi nga waali. Basange bana baba. Omu abanga isukuli mugolese musana nga yayiise dda. Obalanga bambadde engoye n'olanga balina ne mwambulo ojja kulanga omubiri gulinga ng'enguudo z'ettirinyi. Wali ofumbyeko obusera n'otabunywa n'obulekawo ku makya obusanga bufaanagana nga buli bwegoyeza kati nabana abantu omulaba mu lugoye nga mulungi nnyo mubikkulu ojja kuddwa gyega ki kino gye ng'alinga emiti gye bakubyekubi naye nga bw'aba yambadde olugoye kantwalo nosigena mu naye ajjemu engoye ojja nakwagala okudduka. Balinga bamagodogodo abazayire mujjukira gayi avuga nga pikipiki gwe bayitanga magodogodo omuzayire omusanga alina ajjudde kati such people. Gayi yannyonnyodde ekyo ne ngamba wait a minute ngenda kunoonya ka video njakateekayo. That's the difference. Gayi yannyonnyodde biringa ngenda kanoonya nkanoonya. Osanga omukazi omugisu omuganda omulugwa nakuzalira ttiimu y'omupiira abaana 14 n'atekawo ne substitute
nabanga atanazaalako sanga bano abeeyita mubatiri biyita abaana aba nga yayise dda windows kubanga bezaalamu tebagala mbugenda bbali eno era wabazze eno nga zeeno aba ali ku missioni era abazze kubega mirimu gyabwe gyakubega kyobola ne wakuzalira abaana bananga abazadde nnyo oyinza okugenda okwekkanya nga omututte ku ndagaluse ng'owuwo yalimu omwo basala tosibabo ogenda kubanja kala bw'osanga amanyo gabalingawo nga bubiriiti gali bwe gati gabalinga embazi zino tractor ezikola eziwala kata enguudo mu Kampala tobuuza gye bava yodiyeni omusajja annyonnyodde binenga lindako omusajja mutupa naye information nakuze na information simu lwaki naye obudde video ewedde tugende mirembe tusinkana ku Lwokusatu video ewedde negendo goba gendo nyiza ku gendo nyereze ku lusero abantu bayita abantu gendo lunonyereze ko olusero bayita lwa bantu ojja kwetegerera ojja kutegeera nabo banonyereze kaabo bamuseveni abo si yaleta ojja kutegeera oh no wait mulindeko temugenda musoke mulindeko badenabide mulindeko mpeda chika 5 zokka badenabide maybe mwagala nyi byonese okay kansoke mbayisizo kanonga sinagenda mulindeko kansubire mu 7 tonagenda jene tonagenda musoke mulindeko dachika 5 njala tegeze bana Uganda mwenna mbadde nerabidde munansonyi wanja kidda mune ku Lwokusatu information kinafunye endaga bwete nti yoseriti bahabulwa lutabayisiro mutabana wa kale kyensite tamzizide nsanga bisibe saba sosoze senior lukwata enteekateeka eno ya kyama nnyo ebadde tenafuluma ye ne famire ye baafuna meeting oba olutuulo olw'ekyama n'abamu ku bakungu b'ekibira ky'amawanga amagatte ne bakkiriziganya nti nga bayita mu nkola ey'okuleeta abanoonyi b'obubudamu okuva mu mawanga gano wammanga bagendanga bawo butuuze obw'Embagirawo muno mwe muli Abasomaali omuli Abarundi n'Abanyarwanda era olwalo njala bategeeza mu Uganda it is officially but it has been a secret information and hidden information but according to my sources I'm here to inform the public that Museveni and his family they had a secret agreement with some UN officials to give direct citizenship to the following nationals: the Somalian people, the Burundi people, and the Rwandese people from Rwanda. That's why these days in Uganda, the Somalis, they hold or they own Ugandan national identifications and national passport. The same applies to Rwandese and the Burundians. And that's why there are so many Somalians, Burundians, and Rwandese who seek visas from different embassies in Uganda using Uganda documents, including passports and national identification. And they have traveled across the world through that program. But in return, Museveni, he uses those foreign nationals in election periods. That's why he ever said that he knows where he gets the votes from. Nchidam. Omukulu ono, abantu bana bave Somalia, Abarundi n'Abanyarwanda, bwe bayingira mu ggwanga, bajja balina obutuuze era nga babufunye. Era ennaku zino Abasomali, Abarundi n'Abanyarwanda babeera nnyo ku embassy z'ensi eza Europe, eza America, eza Canada okufuna visa nga bakozesa passport za Uganda, kubanga
baba otuuse direct ekintu kino UN ab'omunda bakimanyiko yakikozesanga okugamba nti ye aleeta ba refugee kumbe kaali kagendererake okukola ekintu kino. And the public must know this. That's why we have so many foreigners in Uganda right now who holds Uganda national identification and passport, because it is a hidden agreement between the 7 and some UN officials. Information from me very crucial, you know. So video wende mugende mutambule mirembe tujja kusinkana ku Rokusatu. Message njajiza ku Rokusatu. Mukama